Aya bas olunaku olwajjo nakutegeezaako nti bapromota ab'enjawulo abeegatte mu kibiina kyabwe kye bayita NPA oba National Promoters Association basobodde okuba ate nga bayiise bapromota ab'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda nga babuulira enteekateeka eriwo nga bw'omanyi nti abategesi b'ebivulu bano baagala okuba ate nga batereeza omulimu gwabwe. Gwe agenda okutegeka omuyimbi bino bikwatako, ogenda kutegeka muyimbi, ogenda kutegeka ani yenna we mubaamu omuyimbi olina kusooka kufuna baluwa okuva mu bakulu bano aba NPA. Bagamba nti balina baagala okutereezaamu nti olw'olumu abayimbi nga omanyi nti kasizoni kagenda kutandika, kati abayimbi bagenda kugenda mu bitundu eby'enjawulo balimbe mbw ate tuleesa budumulaasi nga ate tomuleese. Kati ensonga eyo gye baagala okuba ate nga batereezaamu balabe abategesi bano ensonga zino bazifunamu batya, ebivulu bino babifunamu batya. Era enteekateeka eno bapromota bonna babaddeyo, omukulu Abategesi yabaddewo, omukulu Bajjo yabaddewo, bonna era waliwo n'abeekutudde okuva mu kibiina kya Tone Sempija ne beegatta mu NPA. Enteekateeka yonna nga bwe yabadde, meeting eno yabadde ku mulamu bwe guti. Omukulu Balamu yagamba bw'ati: gye tuyisa okutegeeza banaffe n'okukkiriziganya ffenna nga tusa kimu mu nsonga ezayitiddwa zetwayiseemu mu bbanga lye tuyiseemu okuva omwaka ne gutandika. Omwaka nga gutandika twafuna ekiwandiiko okuva mu kitongole ekibuuza ky'omusolo nti buli promota ayina okusasula omusolo. Ne bagamba atasasudde musolo bajja kubakwata, bajja kubawa ebyabwe, gavumenti efune sente. Ne tuteekawo meeting wakati wa URA n'abapromota, yalimu abantu 5 abakikirira ffe bapromota ffenna. Abantu 5 abo bagenda ne basinkana Commissioner General ne bakomishona abalala ne babuulira ebika by'omusolo kiki tulina okusasula. Mu bino tulina okusasula kye tuyita withholding tax eya 6%, buli sente ze tusasula abayimbi. So omuyimbi waba asasula $5,000,000, omuyimbi oyo n'omujjako 6% z'emitwalo 3 ku $5,000,000. Weba asasula $10,000,000 omujjako 6% z'emitwalo 6. N'oziteeka mu kitongole ekibuuza ky'omusolo ne kikuwa risiiti n'ogamba omuyimbi nti twategeeragana $10,000,000 n'ezi n'enkanga zizino risiiti yo yiino nasasudde ki ekitongole ekibuuza. Kitegedde baleeseewo obuzibuzibu ennaku zino, kati olina kufuna baluwa. Abantu bajja kubeera mu bbato zokka kati kijja okuwulira nga batambuza bidongo. Omukulu Balamu agamba nti baagala kugyawo obufere mu bivulu bye bategeka ennaku zino abamu. Tusanga nga mukulu wange yafuna ebizibu ku Freedom City n'ebizibu ebirala bapromota balali bazze basanga nga bafeera beerimbika mulimu guno nti bapromota nga balina n'ebibiina ebibagatta nga befuula bapromota naye nga si bapromota. Bagenda ne bategeka ne balanga nti leero balina Bajjo mpaka za kuvuga bugaali na kushika chapati kuliko Bajjo omugenyi omukulu. Bajjo ne balanga eyo Kasanda Bajjo n'atalabikako kusaawa nga mukaaga ogw'ekiro ne balinnya piki ne bakola ki naye ng'olumu Bajjo abamanyiiko naye nga zisibamanyi. So tugamba poliisi okuddamu okuwa abategesi ababalanga Bajjo mu bitundu byabwe tebagenda kujja babasanyusa, tebaddamu kukikkiriza nga tebafunye recommendation letter okuva mu bakulembeze aba National Promoters Association. Poliisi nekkiriziganya naffe nti bwe baba balina communication gye bagala eri bapromota bajja kuyitanga mu kibiina kyaffe tutegese bapromota baleme kukirabira ku mulyango. Poliisi netugamba nti tulina omusolo gwe tulina okusasula eri poliisi ogw'abakozi n'ebyuma bye tukozesa ebyaba. Kitegedde z'ensonga ezo. Kati mutabani wa Gerard Kiweewa, omukulu ono y'omu ku basobodde okuba ate nga bavudde ku kibiina kye bayita Ampunet, kiri kye kibadde kiwakanya nnyo ensonga za bannaffe bano ba National Promoters. Balumya nnyo omutwe ekibiina ekyo ekikulemberwa Tone Sempija ye coordinator waakyo, n'omukulu ono agamba nti yakivuddemu olw'ensonga ze. Naye neyanza nnyo era nzege amannya nze Mulangira Jemba Joseph Kiweewa, Abatiibwa Events and Marketing Agency, mutegesi w'ebivulu era eyabizaalibwamu. Omulundi guno ndi musanyufu okuyimirira katuuti kano mu lwatu nga buli omu andaba. Ensonga zaffe nga bammemba abagenda okwawukana ku Ampunet sirinze kandi ne baganda bange abalala tuzitambuza okumala akaseera oluvannyuma lw'okunoonya engeri gye tutereezamu omulimu gwaffe ate nga tutambulira wamu. Era kyensobola okubategeeza bakulu tukanyiza nti olunaku lwe tugenda okutuusa ku ndagaano, kubanga ekibinja ekyamaanyi ng'ekyaffe we kiba kijja tekijja kisala mayumba, tuli mu kuteesa ku buvunaanyizibwa bwe tusobola okutambuza nga gye tuva kuba gye tuva tuli bakulembeze. Kitegedde abeegasse mu kibiina kya NPA baabano
betegefu nnyo okubeera wamu nammwe singa bamanya okumanya valu yaabwe n'obuzito bwabwe gye buli nga tebazze nga bawololo nga bwe batera okutuyita abalala batuyita biyenje naye we tunajja mu vali eyo era baganda bange bennyina beebaka nsaba okubategeeza nti nze mbadde general secretary wa update nina muganda wange Thaddeus Katumba abadde wa information mu update nina muganda wange Namaliri nina muganda wange omukulu Namaliri abadde mukulembeze mu update nina Sensei Bas Brian abadde roads officer mu update owa Bas Events nina omukulu muganda wange ambassador era manager wa Sona Bay omukulu oyo ateekesa Sunday esinga ofuna abantu nina muganda wange Mulajje owa management be bamu ku beegasse ku kibiina ky'aba Abategesi mu nteekateeka omukulu Bajjo naye yayogedde ku nteekateeka nga bweri wakati mu kutereeza ebivulu mu ggwanga Uganda. Mukendeze propaganda mukendeze engambo mwoke nyingi mwe bana beba industry buli muntu atufanye bali yatereza industry akina mugiza kona like for instance mulide abantu kabafakisa mulide for instance mulide abantu baboche motoka bayitaka motoka station mayanja babi abantu bala myagenda ke mubende ngo bugorogosi nagambeza wesimu bya kusanga sinu bali nawe kintu yaliwa tayi sinu bya kusanga sebu yabo bala mpangisa ke mubende emyaka musango emabega nga atatu kukisebuyo manyisitolo wabbana nayambala gomesi nenkofira neyefulala kati yabantu kati fe tuba tulina obulumi tumanyi isitolo w'endongo eno gyakolaki gyava bwe tugamba nti katukwatagane tutereze industry kubanga buli promota ali wano ayagala kumatiza muwagizi endongo egudde jaga tukiriziganye mwena abali wanti music industry kyalimu mulalo nekisudde mulalo yatu unprofessional nti Bajjo njagenda nange ka million nange Kenzo nangerema kasita yogerako naye okitegedde kibagala okutereeza kati ensonga nno zeezo era nga Abategesi omukulu Bajjo ategeeza bapromota muli bapromoters nti gova buvyeri nogala otunda ensujju abambabba Buganda okujja e Kampala ne bagenda ne bayita bapromota ate namwe ne bawa platform edda nga mmanyi nti kibayita promota nakola negomba Abategesi ye promota omuntu akoze ebintu ebyobuvunaanyizibwa nga byonna nga birakulwako eggwanga oba bbala muba balimyo naye mwe kasita omuntu ajja nga alina omutwalo gwe n'aguwa payisi ng'omuma platform nga teekiri kubanga twasazeewo tukuzendiwa opposition mukimanyi sisobola twala bbala mbadde nkugamba kamale point kati kyenkugamba ekyo nti ndi opposition mukimanyi sisobola tula bbala mu protocol efuga eggwanga naye atoola omulimu gwange nsooka nenteeka wali ebyobufuzi ne ŋŋamba nti waliwo abaana abagoberera Bajjo abamwegomba ku TV olw'okuba ndi promota nengamba nsooka nenteekawala ebyekisolo bya bbala mu byabagambye nti bagenda bawa ssente zammwe mulye era ssente zo bbala muzaalika ze siriiko nga Bajjo era temuli kabayo fayiro yange nze sijja kwogera Abategesi naye agenda kwogera ssente baba bbala muye wabeerawo ddi okitegedde kitegeeza waliwo akasente akajja Bajjo agamba nti yagwa eddalu bagamba saba buli ali eyo muyagala okwegataku NPA jangu ng'oyagala omulimu gw'okola jangu ng'ogulabanga mojja ekyokulya jangu ng'olina obulumi bwabwe zayogera nagwa eddalu amabanja eyo mubimanyi mwenna endongo yansaba ku museum wano ndi mulokole nentuka n'ogenda ku ntaana y'amaama nemugamba maama obadde akusomya nga sikoola nze leero ki ekyantuukako kati abamu tuli mu mulimu guno nga tulina obulumi obwaddala tuli mu mulimu guno mutusekera tuli baavu mwabasigawo kwa mawulire Bajjo talina gundi mwavu promota gundi mwavu etange kigambo promota nga bantu balowooza kirimu ssente nnyingi okitegedde y'ensonga ezibagala okuba ate nga batereeza mbajje nnyo abaddewo kayiwizidamu omukyala gwe bayita Alima Namakula naye yabaddewo ng'agamba nti baagala kugatta abategesi b'ebivulu oba oliawo okukwatagana baleme okwekiika nti oli ategese eri n'abayimbi baleese batuufu baleme okulimba abantu ate bookya ebintu by'abantu oba oliawo wabula kye twagala ng'aba NPA twagala nti abantu bakwatagane nganze kakati omulimu gwange gwakwataganya abantu esagala kwawukana yawukana ate nga babagambye tukuze kati n'abato bagenda kolaki bagenda kujja kati bayige tewabaddewo okuyomba kuyitirivu naye ate kakati okuyomba kutandisa okujja omulimu gwange kukola ki kukwataganya y'ensonga eyo ye gyaliko omukulu gwe bayita Kayiwisdom naye yabaddewo agamba byeyizeemu bibino naye emitingi etambudde bulungi batuyigiriza ebintu wano era nze kyenzizeemu omuyimbi yenna ng'agenda ku sho sooka obuuza oyo yenna akutwala olina ebbaluwa ya NPA according ku bina byenjize
2 njagala wano balunywa bato omwana nobody si bazda tejagala okuwulira mu bwongo bwange ebyo bibaawo balunywa yali banga ddene naye sente